gyali ku Bukeerere TV mukwano webale kubanga olindiridde ekitone ky'omwana ate webale kwagala nnyo program n'ezikookolima nkwebaza abazadde mwebale kuneetera baana naye ng'omulundi ogwaleero nkuleetedde ekyenjawulo nkuleetedde omwana ng'avuga sketsi agenda kuba tubuulira ani gwe yeegomba ani gwe ayagala mwana muto nnyo mukwano tugenda kumubuuza atuulira ebyenjawulo tuba ku Bukeerere TV kangende straight omwana wange nkwagala nnyo. Naye baby nga nsanyusa okukulaba banange beera happy ogamba ki baby amanya go gwani bane Moses tunda mu kamera ate ngoyogera nnyo ye gwani banange muweereza wa Mukama kyogamba muweereza Mukama Moses omuweereza otya amanya okusaba kale give me high five. Good. Banene. Good. Banengo otide. Njagala obere sharp kuba kano ka sweet kako Moses. So kimanyi kakwate ne mu ngalo nga tukola program. Kati Moses okombulire. Oyina kitone ki baby. Obanye kuvuga skateboard. Bane solo okumvugiramu. Banange Moses. Watandika dyozi vuga baby. Muguno mwaka. Mwaka ki? Ngoli mu kirasi mukwano gwange atwala ku Bukeerere TV essaawa no tulina omuto Moses omwana asaba Mukama koza nga yali yati Moses ani Moses Emiru muweereza wa Mukama yegomba nnyo coach we eyamutraininga sketsi gwayagala okufaana bambi ng'akuze nti avuga sketsi wakabi nnyonyonyo naye mukwano tugenda kuba nga tusinkana coach atuuli ate ebisinga kuba omuto omuwulidde munaye eddoboozi lye liri wansi ayogera mpola era abato nga bwe babeera naye kamwe kaswiti anoneko boosanga eddoboozi lineeyongera otaba ku Bukeerere TV mugala Ruth Gemanya nkwagala nnyo. Mukwano gwange ng'omwana we yatugambye yeegomba nnyo coach Gerard era tuli naye essaawa eno agenda kuba tubulira details atubulira ebyenjawulo omwana byakola kuba omwana muwulidde eddoboozi libadde ttono naye katubuze coach we ababuuzaako nammwe aba Bukeerere TV oba oli awo mbadde temumumanyi mumutegeere nti waliyo bakafula abavuga sketsi mukwano nga nsanyusa okukolaba nsanyusa okubeera ku kitone ky'omuto amina kozi we coach Gerard anti omwana atugambye gwe mutu gwe yeegomba sketsi ozivuga otya muli omwana okubanga kale tulina nyina ekibiina ne bannange kiri mukono twatandika twagulawo akabiina ak'abaana bato sina bantu bato bokka wabula n'abavubuka tulina tuvuga skateboards ng'abavubuka twegatta kibiina kinene nnyo kiri mukono so mwetubeera ne bano abaana abato nabo bambi tetubasuuliridde tujje ne tubeera nabo beegomba biki bye tukola so naffe tubasembeza ne tubayigiriza nabo ne baba wamu nga ffe kale skating ne tukola ki ne tugatta ne bana omwana ono yali avugiddeko Samuel ninga oba yali amulabye yali avugiddeko K1 wonna skates zino oba just ali mu training akyayiga nedda sawa zino eno ku myaka gye nga omulaba alina emyaka 7 sawa zino ku myaka gye amanyi era mutwala ku shows nyingi namutwalako ku Hot 100 Explosion yali ku Little Beach najja n'avugamu abantu ne bakuŋŋaana abantu ne beewuunya okulaba omwana emyaka gino nawe omulaba n'asasamaza abantu mutwalako ne ku Freedom City mu bato banne ne banyumirwa kati magezi ki gewandyawo wadde abaana abato abali eyo abatulabye essaawa eno nga balabye omwana omuto Moses avuga sketsi oba olyawo nga nabo bandyagadde okujja okujoyininga kikyo wandibagambye kati abaana abo kyembagamba nti omuzadde olabanga omwana alabyemu kino ekyokuba nti ayagala kuvuga skeeti bannaye abazadde temubagaana kubanga ebintu bino ebya skeeti naddala zinene engatto abantu bwe babiraba bunawe omwana bwe babirabamu baba bamanyi bayaaye tebaagala kusoma babibbiwe batyo naye si weekiba oluusi ebeera talenti weyabayi nti ono omwana twagenze naye omwezi oguwedde Feb 21st waliyo empaka e Kenya Shangri-La skate jam netugenda n'ono omwana omuntu yenna byayinza okulaba nti byakiyaaye netugenda naye n'avuga naffe ne tuvuga
so ono omwana ne bamulonda mu East Africa as per now skater gwe tulinawo omuto saawa zino tulina project nene tuyigiriza abaana skate naddala ffe project yaffe nga we yabagambye nti muweereza wa Mukama ffe twesigamye nnyo ku church project yaffe eri ku musingi gwa kanisa kwegamba kiraga nti ffe tetuli mu bya kiyaaye mbuba tuli mu bya kiyaaye ekintu kyaffe tukikwasaganyiza wamu tulina ekisaawe tuli mu nteekateeka za kuzimba kisaawe skate park tunakuŋŋaanyizanga abaana tubeere awo tukole training zaffe. Njanga balungi ekitone ky'omwana ondoza mukirabye bannanga omwana muto naye avuga skates naawe nsobera wooli ogambye kiki kino osamalidde n'ogamba sikikiriza omwana avuga skates koki owulidde alina project abato abali nga mumwagala okuvuga skates musobola okujja namwe ne mujoyininga mukwano kubanga ekitone kiva wa Mukama Katonda bw'oba okirina jangu tava ku Bukeerere TV mukwano naye ngenda kuliza Pamela amanya Mugalwa Ruth kubanga nkutuusaako ekitone naye nkujjukiza nti programu eno bw'oba ogimisinza osobola ogenda ku YouTube ebeerako ekitone ky'omwana wo mpozi ne muli popular for Lwabukede buli lwa Sunday mu muko gw'abaana mubeeramu abaana bano n'abantu babe beegomba tava ku Bukeerere TV nkwagaliza birungi byereere Mukama Katonda akuume. Bye. Kyandibadde kirungi buli muzadde yena okutwala omwana wo mu ssomero eriri ku musingi ogw'eddiini kubanga tukirabye nti no omwana okuviira ddala ku nnyambala ye ebeera yanjawulo engeri gy'atreatingamu abantu ab'enjawulo kibe omwana abeera mukakamu omwana akula nga wampisa n'akula n'abeera nga takuswaza n'olwekyo abazadde mwena abali eyo mutwale abaana mu masomero agali ku musingi ogw'eddiini. Program nezikokulima wati wetulabise okugikutuusako yenze Pamela tukwatagane nate Saturday ejja kwagaliza olunaku olulungi.